baagala kumenya bayingire munda bakwate president bakwate n'abantu bonna abalimu. Seggirinya sisobola kusigala eno gyendi, sisobola era nnumbi ensimbudde jamu ya kyankuttemu naye nga mu dakiika ntono nnyo essaawa nga dakiika nga 3 nja kuba ntuuse mu nfo tulabe nga pulezidenti waffe tumununula because ffe abali ebweru ffe tusobola kati okulwanirira abali munda. Sheyalinga yita munno tugende tulwanire pulezidenti waffe. Bannange muli batono nnyo mbabuulira abali ku the updates online page kyetusinga okwetaaga kutaasa pulezidenti waffe. Buli ali kuno sharing emirundi oba 2 oba mirundi 3 teeka mu group tulabisa abasajja bano Sabiti Muzeyi Ochola Mwami Museveni kyemuli mu kukola okulumbagana ekitebe kyaffe Kamoocha tetugenda kubakkiriza. Enough is enough. Baabo omusajja oyo bamuyita erinnya ku uniform bamuyita Byomenye. Nuyo Byomenye bali mu kuwamba bintu byaffe, bali mishoni yaabwe tetegerekeka naye nga mukimanye awo we bali waliwo abamagye, waliwo military, waliwo aba SFC, bonna bali awo basazeeko tetumanyi kigendererwa kyabwe. Nolwekyo twetaaga okubeera nga pulezidenti waffe tumukolako protection, twetaaga okubeera nga pulezidenti waffe tumulwanirira ave mu mannyo g'empisi kati gaalimu. Nolwekyo tulina kubalabisa bulabisa, tulina kubalabisa. Waliwo patrol wano empitako, waliwo patrol wano empitako, waliwo patrol bibe emotoka bitandise okgenda, bibe basindise ebimotoka ndoza mubiraba, emotoka bibe babisindise ndoza mubirabye, ebimotoka bibe babisindise kitegeeza embeera teri nnomo. Bannange mujje tugende tulwanire president. Mulengedde emotoka battalioni namba bino bimamba bamaze okubeera nga babisindika wali Kamoocha. Ndoza mbiwulya bitokota bidduka Mr. Update nange ngezaako okulanga wali ku kifo ntuukawo because an attack to our president is an attack to all of us. Mwangambye Mr. Update beera mu cover naye siyinza kubeera mu cover nga president wange ali under attack. Ekyo sisobola. Nolwekyo president nyino genda mununule olaba nga Mr. Update ogenda naye bagenda kukwata sina kyakukola. Oliye pulezidenti wange bw'abeera under attack kati atenza Seggirinya mbeere safe nga president ali safe. Ati si president abeera safe nga nze siri safe. Nkidamu I rather be my president rather be safe than me. President wange bw'aba tali safe nga nze ndi safe. Ekyo tekina kye kinyamba Mr. Update because olike kabineti kaffe ketulina akamu bwe kati. Nolwekyo president wange bw'aba ali under attack Seggirinya kitegeeza nange ndi under attack. Nolwekyo musheyalinge baba wa ambidde munda tebakkiriza ayingira tebakkiriza afuluma mu kiseera kino bali mu kumenya gate. Nolwekyo mbeegayiridde tugende tulwanire president. Njagala musheyalinge live ene tuke ku Sabiti Muzeyi tuke ku Ochola tuke ku bantu bonna bamanye tubategedde ku kye bali mu kukola. Baagala kubeera nga bakwata bakandidates baffe bonna abali munda babalemesa okunominatinga olunaku olw'enkya. That is their intention. So tulina okulwana okulaba nga tubalemesa enteekateeka zaabwe nga tubalabise enteekateeka zaabwe ze baagala okukola. Nolwekyo pulezidenti waffe ali under attack. Mulaba ebimotoka by'amagye bibyo bimpitako, ebimotoka z'amagye zituyita okuwamba bintu byaffe tako, motoka bya tear gas bimamba bituyitako. Ekigendererwa kyabwe tetukimanyi. Nolwekyo ffe tusobola okubeera nga tulwanira omukulembeze waffe omubwati Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe tusobola okubeera nga tumulwanirira. Nolwekyo mbeegayiridde bano abasajja batidde kati kye baagala okukola kukwata pulezidenti waffe. Tetumanyi abo batemu bazo tukwatira pulezidenti bamutuusaako obulabe. Abo batemu mukimanye betudiringa nabo tudiringa n'abatemu. Nolwekyo shayalinga netaaga namba nga nnene then Mr. Update ngendo tuuka wali nga muliko bangi nnyo tulabise abantu bano kubanga jjukira bo bali munda Mr. Update ndi bweru bali munda Mr. Update ndi bweru. Nolwekyo an attack to our president is an attack to all of us. Tetugenda kuzikiza tetugenda kukkiriza president waffe kubeera nga asaliddwako.
kamba twaleyo eka moja. Baabo bali mu kuwamba bintu byaffe, baabo bali mu kuwamba bintu byaffe, baabo bawamba ebintu byaffe, baabo bali mu kuwamba bintu byaffe, edduuka lyaffe litunda ebintu byaffe liiryo bali mu biwamba poliisi.